nze buli lwendaba abantu nga bazimba ndaba sente zange. Sente zezaki ate bagenda kulya ki? Tomanyi nti bazimba kwa 5 ku 10. Ze kati oyonja muguzi. Aha, kati nze buli lwendaba nga oli aguza 5 ku 10 nga noonya mu kyalo eyo gye batunda ka eka kuba bamaze okufuna omudaala. Otekayo ekitooke, otekayo lumonde. Buli muntu gwendaba mu kkubo motoka esi abo bate baagala kulima mba mmanyi nti alina sente zaabwe. Si mu bubi kati noonya ogera kukola so tuli abazingira ekibuga bagenze okumpa kasiza kati noonya ovakado gwe bawoomerwa miyembe nsujju zine mwanyi bo bakasitoma gye bali bayitale b'Amerika naye ne bano settlement zogenda olaba wali waggulu maya yalinga ttale kati gonna nnyo lero kibuga omusajja aguzaawo eka anajugula milioni 3 baga nti agula kulima nkyayagala ttooke etaano gyange abaali bino jano olisalira bulungi n'olipepeta n'endipepeta n'omuweereza walinga litukula oliwezeza n'oddyoza tutambulira mu economy egamba nti buli gwolaba alina sente zo naye ozimuggyako oti si bano ababbi abazimuggyako by force olina okusolovinga okunoonya solution. Nali nsoma akatabo kapwa Dad Rich Dad. Okusobola okufuna olina kunoonya bizibu by'abakulinaanyi kati gwe n'ofuna solution ebisolovinga n'ogibaguza kati ebizibu mmere ez'okulya ebizibu mmere era tutawankana tukeera kuba tunoonya ekyokulya n'azikola ennyingi ayinza 10 anoonya kikulya. Abavubuka abatulaba temuva mu byalo abali mu byalo nga temunnakemebwa kujja mu kibuga. Ekibuga mulaba kibimbye kyagala kulya mukifunire emmere mujja kulaba ngeno mujjayo kusanyuka gundi lwakuba ekivulu mutika butisi nojja n'otuuna n'oyina n'osanyukako n'oddayo mu kyalo. Bano bateeka kulya buli settlement zolaba ekakiri eyo kati settlement ogenda okulaba balanga tulina ploti 5 ku 10 ng'omanya ennaku zino batula na 25 kwasa kati gwe olina okuteegera omanya nti egyo n'emigotteko gye bateeka balina okulya amayuni balina okulya ensujju balina okulya amatooke balina okulya kyettumula gwe bajjeemu sente zo solovinga ekyo ekizibu.